Nze Charles Rwanga nzakulira ebyokwerinda mu Gombe Division ate nkiikirira President mu Nansana Municipality. Mama waffe Dean of RDCs ate RDC wa Wakiso District mukama wange tali wano naffe kubanga twafiiriddwa mu RDC fraternity agenze kuziika Sembabule abadde Deputy RCC wa Makindye yafudde so agenze mu kuziika. Meeting yaffe mwebale kujja mu bungi mwekubireko mu bugalo. Meeting eno kati tujja kwetaaga MC nze ngenda okukyeyalinga nga nyambibwako Town Clerk ne Mama Mayor. Comrade Fred webale nteekateeka ennungi. Basebo ne banyabo ekiisizza meeting eno baraza eno kwe kubalaga bannagombe bye tutuuseeko mu Nansana Municipality ne Gombe yaffe eno okutwaliza awamu. Focus ya Gombe naye nga tunatuuka ku ekyo njagala okubeebaza kubanga tugenda tufundikira program kalenda y'okulonda. Njagala okusooka okubayozaayoza naddala President waffe omulungi gwe mwalonda President Yoweri Kaguta Museveni gwe mwayira obululu obungi n'afuna ebitundu 7 ku 100. Mwebale kulonda bulungi bannagombe. Era njagala okuyozaayoza buli omu eyeesimbawo okuva ku ba MPs, Mayor, naddala Mayor wa Fono wa Gombe Mama Damosi tukeba kulabeko. Mama Gombe nkuba mpya. Eno nkuba mpya tebigenda kufaananako nga luli. Tujja kujjanga wano tweyanike mwesalirewo. Meeting yammwe bannagombe. Twagala tubalage bye tutuuseeko n'ebitusoomooza n'engeri tutya bwe tugenda okutambula. Njagala okwebaza technical team eya Nansana Municipality ekulemberwa Town Clerk ne team muyimirireko abantu bano babalabe. Town Clerk ne team tubebaza Town Clerk mwebale bungi. Chairpersons bagombe muyimireko tubalabe. Tulina ebyala 5 Kasajja mulaba wuyo mwenna mwebale kuyita mu kalulu naye mwatulaga ssente. Mwatulaga ssente oba muzijjawa akalulu kamwe kabadde ka pressure n'okusinga ku ka president. Mwebale kwolesa ssente mwazitulaga. Mbayozaayoza okuwangula mwenna abayiseemu n'abo abatayiseemu nabo tubayozaayoza nti basobodde okwetaba mu lwokaano. Tugenda kulonda next week ba chairpersons olw'okumeka. Ku Monday tulonda ba chairpersons ba LC2. Tugenda kulonda tulabe nti tufundikira kalenda y'ebyobufuzi. Naye nga Gombe oba Nansana tutuuse in the context of service delivery, socio-economic transformation and service delivery programs. Tulina bye tutuuseeko mu PDM. Sente ezakagabibwa zisukka mu billioni 10. Kyekituleese wano kwogera kati. Era ekibuuzo ekyo mama tujja kukiddamu bulungi. Tiimu yonna weeri twakafuna billioni 10. Sente ezakagabibwa ziri billioni 10 neziyitamu. Abantu abakazifuna basukka mu mutwalo. Naye
tukimanyi nti yadde sente ezo zigabiddwa mubaddemu obuferefere naddala mu bukiiko bwa PDM. Era mu nsonga eyo njagala okwebaza meeya yavaayo kati abantu bagenda wali nga beekalakaasa nti babajjeeko enguzi, waliwo bajjako sente 10,000, 20,000, 5,000. Meeya nkwebaza olw'enteekateeka eyo. Ababbi abamu twabakwata ne tubatwala mu kkooti, abalala tukyabanoonya badduka. Tukimanyi bulungi nti eyo mubadde mutawaanyizibwa ng'okukuteeka ku lisiti osooka okuwaayo kintu kidogo kye tuzze okumalawo. Kirungi nti President ku miliyoni 10 z'abadde atuwa yayongeddeko, katugenda kufuna miliyoni 2-3. Tugenda kufuna miliyoni 3 buli muluka buli mwaka. Kireza nti namba y'aba beneficiaries egenda kukola ki? Kweyongerako. Wensabira chairpersons bano betulonze n'ab'obukiiko bwa PDM bwe twakalonda. Kino kisanja President yagambye kisanja no more corruption, no sleep. Kati bwe tunakwatira mu nguzi ekitali emmere twataddeyo mpitirivu. Kisanja no more sleep, no more corruption. Sente ez'emyoga twakafuna emiliyoni 2.5 billion, emiliyoni 25. Ekyennaku sente z'emyoga ezo nakyo tukimanyi bulungi nti recovery teteredde, at least ko PDM naye emyoga sente tetumanyi gye zaalaga. Twagaba sente z'abakyala, sente z'abavubuka, tulina sente za guro. President ennaku ezo yatuwa sente z'abamakanika, naye ekyennaku sente z'abamakanika nazo nga tezinnamala munansana na myezi 3. Abaali bakulira sente ezo bazibba nga tebaziwadde bano ba beneficiaries abakola mu magaraji. Babba miliyoni 2 n'ekintu, nabo twabakwata. Ayo olaba ekizibu kye tulina nga muzeeyi bwe yagambye, ekizibu ky'abakenuzi. Muzeeyi atuwadde programs ennungi, abantu ze balina okwetabamu, buli omu abeere mu wealth creation, naye sente zimalirizibwa zibbibwa abantu abatono. Ntegeddeko ne bannaffe bannamawulire ab'Egombe sente zaabwe ez'emyoga. Era Saalongo waali, Saalongo bannamawulire balopye wano abafuna sente zaabwe tebabategeera, kubanga bannamawulire abatuufu babano twagala tutegeere sente zaabwe ezo ani yazitwala. Comrade Town Clerk bankubye wano akaama, entobazi za Gombe zonna zikoze eki? Ziweddewo. Stella waali bangambye n'okuŋŋamba nti wali ettaka lye twagula okuzimbako ekitebe liri mu ntobazi, simanyi so tujja kwagala lipooti eyo nti bwe tugenda okuzimba ekitebe ate Kisenyi. Nalabye wali embalala kye bakoze oli eyakulira ettaka lye gundi. So twagala tutegeere awo wansi awo oba ntobazi nze simanyi. So tusoomozebwa n'ababbi b'amataka, ab'amataka abatulugunya ab'ebibanja, abantu batusa tebeebase. Ebyo byonna mmwe twagala okubiwulira okuva mu mmwe. Ogwaffe gwa kulaba nti Gombe mubeera bulungi. Town Clerk agenda kubabuulira enguudo ze tugenda okukola wano mu Gombe. Tugenda kuziteekako kolansi, tuziteekeko abantu b'ebigere we bayita, tusimbeko ebimuli. Gombe agenda kwaka engeri gye mwalonda omwana ono Mama Gombe. Tugenda kukola enguudo zammwe zonna tugenda zikola. Njagala okwebaza Dr. Bugembe yimirirako naye ng'otudde wala. Dr. Bugembe otukoze bulungi mu field ya health, otukoze bulungi. Gombe yokka mu Nansana, actually mu Kampala Metropolitan mwe tugenda okubeera ne health center 3 nga yakalina eri Matugga
oba mu Uganda yonna sirabangako ere center 3 ya Kalina beewamwe mu matugaawo tugenda kuba nayo enaatera okuggwa tulinda nyumba y'abasawo ate ffenna tugende wali tukole ki tugiggulewo. So Dr. Bugembe nkwebaza ne Dr. Lugeye Engineer Lugeye oba naye aba Dr. Engineer Lugeye aliwa oba mukiikiridde n'oli omulala oli oyo sebo nammwe mwebale tulaba amakubo mu Nansana President agatukoledde ate muze Gombe Busukuma nayo tukolayo. So ebintu ebituukiddwako bingi nnyo weneebalize nnyo Town Clerk naye yadde Town Clerk mwebaza tulina era ebitusomooza bingi abantu owulira bakyakaaba mu abantu bakyakaaba waliwo challenges mu property tax ensoloza y'omusolo teri friendly abafere abajja ku bantu sente mu PDM abafere abajja ku bantu sente mu NIRA omuntu agenda okufuna ndangamuntu ne bamusaba omutwalo mitwalo 2 ate nga tulina giso ne crime intelligence zolwala okulaba nti services zino temubbibwa. Twagala okulaba nti balandi grabbers tubamalawo. Twagala okulaba nti entobazi zaffe tuzikuuma kuba mulaba ekiri mu Europe omuliro gwaka kati Europe eggwawo. France, Denmark, Portugal, Spain omuliro muyitirivu guva kuki ku butakuuma butonde bwansi. Kati nebbugumu wano muliwulira lingi nnyo. Enkuba bw'etonnya etonnya bubi. Lwaki? Olw'okubanga ffe abantu tetututte buvunaanyizibwa bwaffe kukuuma ebyo Mukama bye yakola ki bye yatuwa. Bannabyabufuzi abamu weesanga nti bawagira ate abantu aboonoona entobazi. Bannabyabufuzi so njagala tukolere wamu okulaba nti buli omu kyakola kigatta ku nkulana ya Nansana municipality n'eggwanga lyonna okutwaliza awamu. Ababbi osi nozo obubbi ogezezaako naye tulina era ababbi twakwata omubbi wano mu omubbi asinga wano mu Gombe owa Kasolo Boys Mboli yali abba abantu basula tebebase ne tumukwata naye ate abantu ne mulemerera ogenda ku poliisi okola ki okuwandika statements. Kati state n'alemererwa okumuteekako omusango. Mboli ne tumutwala ekireka naye era ekireka nga twagala bujulizi okuva mu ki mu ba victims ne tuleka Mboli okumala ebbanga liwanvuko nga tewali akola ki. Kati Mboli yakomyewo mu bantu bamuta kubanga tetwalina bujulizi bukola ki. Waliwo omubbi w'ebisolo bachairpersons wano mwenna gwe mwali mukaabako bamuyita Chini yabbanga buli kimu mu Gombe ente embuzi abalunzi ba PDM nga abatawaanya. Chini bangambako baba bamukwata sinna kitegeera bulungi is Chini under in prison or Chini naye abadde atutawaanya. So nsaba tukolere wamu bwe tuba twagala Gombe atereere tukwatagane ne meeya naffe ab'ebyokwerinda okulaba nti tumalawo obumenyi bwaki bw'amateeka. Bachairpersons office ze mututte si za kutuulamu. Office ze mututte kutuyamba kulaba nga mulondola programs za government. Programs zaki za government. Siko service stamps kuwandiika endagaano za kutunda amataka mirundi 5-6. Tukolerwamu okulaba nti ate abantu bano ababalonze ne babateekamu obwesige mubasaavinga bulungi. Eddagala mu malwaliro mu making sure nti libbibwa. Abantu bwe bagenda mu malwaliro tukolerwamu okulaba nti malwaliro ga gavumenti tebakusasula ki sente. President ebintu byonna abituwa bulungi. Alifa abalina okubirondoola ne twebaka. Kyebola bayagamba kisanja nomowa omulimu gwo bw'oba togutegeera omulimu gwo bw'ogugaana guddukemu kubanga abaasoma n'okusinga weebali
abasobola okukola omulimu ogwo gw'olimu obulungi weebali nga tebalidde enguzi nga tebeebase. Sayirati bano bannaffe bantu baffe ab'eggombe, abantu b'e Nansana, abantu ba Uganda baganyulwa mu pulogulaamu za gavumenti President Museveni zatuwadde. Teri mukulembeze mulungi mu nsi yonna asinga President Yoweri Kaguta Museveni. Oyo tumulinanga ekirabo okuva ewa Katonda, taata waffe, taata w'eggwanga, taata wa Africa. Tumuyambe okulaba nti pulogulaamu za gavumenti tuzirondoola. Tumuyambe. Lwaki omuntu omugagga tuba tumuwa sente za PDM? Lwaki abantu bafoojingandanga muntu ne yeetuuma erinnya asobole okufuna sente zaki? Bwe buzibu bwe tulina, y'ensonga lwaki tubayisa abatuuze eno meeting yammwe. Meeting yammwe okulaba nti twogera, tulwanire wamu okwemalako abakenuzi, tulwanire wamu okutereeza Gombe. Okutereeza Gombe, okutereeza Nansana municipality. Tukuume entobazi. Ba head teachers ab'amasomero ga gavumenti weebali? Ba head teachers weebali? Muyimireko tulabe head teachers. Aha. Abala tebannajja abazze mwebale kujja tubebaza omulimu omulungi gwe mukola. Naye ate tukyawulirayo amaloboozi nti ate mu masomero eyo mwefuddemu mu kugoba abaana. Mugoba abaana mubasasuza school fees. Musasuza school fees. Ali nga bala mutannajja eno ffe tugenda kubatandikako. I'm told you are charging money. Why? President abasasulira sente abaana ate mwe ne musasuza school fees. Amasomero ga gavumenti teri muzadde n'omu akkirizibwa kusasula sente. Abaana balina okugenda ne basomera bwereere. Wabula kye mulina okukkiriziganyako mwe abazadde yadde mu masomero temukkirizibwa kusasula sente, naye omwana talya. Omwana tumufumbirayo mmere. Kiki mulina okukola? Kwe kutuyamba okupaakingira omwana ono emmere mu container. Omwana tasobola kusoma kuva ku makya paka kiro. Mubapaakingire emmere, mubagulire food flasks. Ka flask k'emmere n'ak'amazzi agookya oba caayi. Omwana asobola okukola ki? Okugenda okusoma. Mu bukiiko bwa PTA ne ba head teachers bwe mba mutudde ne musalawo nti omwana mumusasulire akasente akatono ak'okulya, mwenna mulina okukkaanya minutes ezo ne kubeerako emikono gyammwe. Omwana ono asobole okusoma obulungi nga nakatadde mu lubuto. Naye ate omwana bw'omutwala ku ssomero tasobola kusoma kuva ku makya paka kiro nga takoze eki. Naye head teacher takkirizibwa kugoba mwanawo nti tasasudde sente za kulya. Ekyo ekyokusasula kiri optional. Oyinza okusasula, oyinza obutakola ki? So amasomero gano tegakkirizibwa kubasasuza sente okuggyako nga mutudde ne mukkiriziganya. Titukkiriziganyizza ng'abazadde n'abakulira amasomero titugenda kusasula ng'emitwalo 6. Nabuuzaako ba head teacher bano ne bampa lipooti buli ssomero sente ze lisasuza. Aba bangamba mitwalo 15, abalala bangamba mitwalo 23, abalala bangamba mitwalo 10. Nempandiikira mukama wange minisita wa presidency ne mugamba amasomero gasasuza sente bweziti era nninda okuddibwamu nti amasomero gasasuza sente bweziti basobole okuliisa abaana. Report nagikola nempaako ne minisita wa local government nempaako anti-corruption. That bwabaawo kyonna ekibuuzibwa ffenna tubeere ku same page nti kino bano kye bampa mwakikkiriziganyako. Teri musomesa head teacher akkirizibwa kugoba mwana mu ssomero lya gavumenti. Sente ze musasuzibwa ez'okulya mulina okukola ki? Okuzikkaanyaako. Bw'oba tosasudde sente ze mukaanyizaako omwana mupaakingire ki? Emmere. Naye tuwulira nti musasuza abaana sente za bbaasi, sente za kuzimba, sente za ki? Ekyo tekikkirizibwa. So tutambulire wamu n'abazadde okulaba nti
abaana baffe bafuna future ennungi. Tuleke ku abusing government institutions. Mu malwaliro teryakkirizibwa kusasula. Mu malwaliro sente ez'okwekulaakulanya teryakkirizibwa kusaba nguzi. Sente ez'okwekulaakulanya president zatuwa teri ali supposed kusasula commission. Njagala tukolere wamu okulaba nti tumalawo obulyake mu Nansana municipality. Kale kati n'ebigambo ebyo ebitono, tulina tiimu gye tukola nayo ya MDF. MDF muliwa muyimirireko nga muzze batono leero. Tiimu eno tukola nayo mugikubireko mu ngalo. Munzikirize nga sinagenda mu maaso mbalageko abantu b'enkulembera n'ab'eggombolola lino. Waliwo deputy mayor ono ye mwami Lukwago Dirisa, tuina speaker waffe ye kulabako Safina, tuina mbabuulire biki bye tutuuseeko. Nga mayor natunuulira nti ensonga za PDM zaali tezitambula bulungi, era munzikirize mbategeeze buli muluko oguli wano gwina obukulembeze bwa PDM obupya. Mutukubire ku bugalo si byangu. Munzikirize mu nnaku zange ekyenda nga ndi mu ofiisi nayimukiramu ng'obusosoze bususse. Omwami waba alina abakazi bana olina okuba wakyenkanyi. Bw'otaba wakyenkanyi kitegeeza teweesobola. Nayimukiramu ng'omukazi omubaggubaggu ne neetuukira wa minisita okwesabira enguudo za kolansi oba eza tamaka. Era twaweebwa oluguudo lwa Kiweebwa, Saayi, Bujumba, Kitanda ne Kiteredde. Mu bukulembeze bwange twagala value for money. Munnagombe waabaawo omusolo ng'ate gyayisa ebirime bye bitwala mu katale, ayita mu bisiriko, nakitunuuliramu nga tekikola. Bw'oba wagamba walina abakazi bana naye ng'abakazi ababiri b'obiitabiita, kitegeeza nze nzire waffe ku lujja ne ŋŋamba nedda nga ndi ne bakama bange bano twayimukiramu ne tugenda tusake enguudo. Era bwe twogera Gombe division tugenda kukolebwamu Tamaka enguudo bbiri. Oluguudo olulala luva mu 14 ne lujja wano ne lutuuka awo ne lugenda ne luggukiramu mu mayiro 14 emigadde. Luno olwa Kiweebwa Saayi lugguka mu mayiro 19. Kitegeeza ki? Omuntu alina akataka keeyo ng'okatunda oba ng'oyagala kazimbako maduuka, kitegeeza kagenda kweyongerako ebbeeyi. N'okubanga Gombe division naffe twako omusolo gwaffe ate gwe tuwagulagawa. Ekyokusatu by'ebibala bya leero we tuyimiridde. Nze nga Mbabazi saagala Gombe ya Munkwawa, Naasuwa Mukange, twagala Gombe ey'olujjudde nga tujja ne twogera ne tuteesa ne tugonjoola ensonga. Nze saagala bukuukuulu. Obuzibu bwe nnyina bannange bannagombe nze njogera oba ofa n'okola ki? Nze simanyi ebyo byakutiitiira. Nzaalwa Masaka, ewaffe gye twakulira ng'oyimuka n'oyogera ekikola ki? Ewammwe mu Kyaddondo oyogera omuntu wava n'ayogera ekimuluma nga mugamba gundi talina mpisa. Njagala bayigirizaamu ake Masaka ako. Yimirira oyogera ekikuluma oba ofa okole ki? Akalala nakule ewaffe towaaba. Bannagombe division ewaffe nakulira mu kibuga Masaka ewaffe toloopa kubanga edda bamaama buli yateekangako gomesi ng'abeeraani, buli ayambalanga koti ng'abeeraani. Kati maama wange weyagalanga kuba omwana wa neiba jjukira ne wa neiba mpitayo taata ewaffe oweemalira ensonga.
munno waakukuba naawe mukube oleke kukwata maama wo muteeka mu misango gya muto munno enkola mugitegedde Gombe Division tulina okwemalira ebizibu byaffe mukitegedde nga tuli wamu teriiwo Gombe ya munkwawa teriiwo Gombe mbulungi mu bulwadde mu kulya mu kunywa tugenda kubeera wamu ensonga endala etuukiddwako nga ni mu ofiisi yange awo tulina ettendekero lyaffe lye mutajjumbira nga mmwe bannagombe tulina polytechnic esomesa ebyemikono hotel management bricklaying carpenter and joinery hairdressing fashion and design balina amasomo galinga 15 naye onoonyamu abantu bwe baana baffe ab'eggombe ne babula ate nga gavumenti yateekawo abaana baffe kusomera buki naye muddira ne mupaaza abaana eyo mu masomero amalala nsaba abantu olwaleero abatudde wano abazadde mubeere bambasada okuddayo ku bannaffe abatazze mubategeeze tituyina eryaffe erya Gombe ery'obwannannyini muleete abaana basome naye nagenze ku ssomero eryo nga mulimu abaana abava Arua abava Kotido abava Mbale abava Luddawa fe abaffe abali ku nnyindo nga temukola ki munzikirize waliwo ekibiina ekigabyo oba ky'obuyambi kyakolaganya ne Ministry of Education bakiyita Annabel ne batuwa 1.2 billion Muzayiro ndowooza gibeera emitwalo 29 bagenda tuzimbira agriculture laboratory mulaba abaana baffe abasoma ebyobulimi bwe tubataddeko omutindo kati gwe ate owuwo ng'ogenda omutwala Masaka gy'abaasomera oleka Gombe ebirungi ate ogenda wa tubeere bayi Gombe yuzi Gombe munzikirize era mu maaso gammwe mbategeeze nti Busiikiri Muslim nayo yasobola okufuna ekyapa nga twakajja mu ofiisi era tukirina Bannagombe Division ebyobufuzi byaggwa nze ndi maama ndi muzadde ndi mukyala ndi jjajja ndi senga buli muntu yenna ayanirizibwa mu ofiisi yange ofiisi si yange yammwe muleete ensonga zammwe mukolebweko temuddeyo okwemulugunyiza bbali after all wonneemulugunyiza ebbali onoofunamu ki mujje ffe tuli beetegefu okukola nammwe maama nga nva waggulu Mama Town Clerk kino nkyogera ku lwa Bannagombe Division Gombe Division twetaaga emmeeza eyaffe ey'omusolo gwa property rent ng'etuula wano ku kitebe abasuubuzi baffe beemulugunya agenda kuwa ssente aye namutandika omutambuza Nansana mukama wange twetaaga woofiisi twetaaga entebe abantu kwe bajja okwemulugunyiza nga bagisanga wano Gombe Division ensonga ey'okubiri olunaku olwayo twagala okutunnyonnyola nga bwe mwagamba nti Nansana municipality egatta Busukuma egatta Gombe egatta Nabweru n'egatta ne Nansana Division ambulance eyo eyamba etya abantu tugirinako ennamba y'essimu nti wetuba naafa tugikubira kuba mugamba yava mu musolo gw'abantu gwa property rent tulinako agivunaanyizibwako nti gwe tuyina okulaba abantu ba Gombe Division bantumye mbuuze ekibuuzo ekyo n'akasembayo munzikirize neebaze Town Clerk wa Gombe Division Mwami Kasimu saba yimukako bakulabe Mwami Kasimu tukyatambula bulungi era wanaaleeta amawaggali mujja bunnengera mujja kukola ki nze najja kuweereza abantu woba onziriza okuweereza abantu nja kujjayo engalo empanvu naye ng'abadde akyakola buki Mwami Kasimu nze najja kukolera abantu twagala Gombe empya
wengamba ekintu nti tekijja kukolebwa mwanya sikikola nganze embabazi wabula ku lw'abantu bannagombe ki tubeere abantu abeerufu. Gombe division olunaku olwaleero nziguddewo katube nga tugenda kuzimba kitebe takatujja dirambulanga nabo mukawuliraako awantu twagalawo eddwaliro tugenda kuwongera ku mutindo ku malwaliro gaffe tujja kutambulanga nammwe bitenti byebinatulemanga okupangisa okujja okubayita kuba abantu beekwasa kyemutaliimu buli kaseera mugamba tekikola ki nze nagguddewo essuula ffenna tukole ki ffenna tukole essuula bagiyita ffenna tukole ki Sebaala DC nzikiriza neewaaneko nga nva Kazindaalo mu 2016 twayingira Nansana municipality nali kansala Hajjati Adija nkwebaza ku bye watusomesanga nze mukazi eyayimuka nga njambibwako bannange nze naleeta eddwaliro awo eriri awo Ematugga buli omu lyaliko namala mu kansa emyaka 3 nono deputy speaker nawe yimukako Honorable Frederick oliwa Honorable Waswa Dani oliwa tamale ba Honorable Council aba 2016 namala emyaka 3 financial year 3 nga soogera kigambo kirala kyonna nga nasimba essira ku kintu kitya naye ndaba Honorable Council aba 2020 bayimirira ku ddwaliro lituuse wano mbawa magezi ki Mukama yabayambye ne mudda nayo tufune itemu etya jatuba twesibako byonna bye mulimu mulimba mufune itemu emu tutuule n'abatuuze nga bano tugikwate tumanye nti Gombe division abakiise betwasindika Nansana gye batukoze eki nze ndi proud kyomuva mulaba baali bansenza olugalo muli ku byammwe nze yaleeta eddwaliro eddene kitegeeza ki nsigazza mulimo nga meya wa Gombe division Sebaala DC ngenda kuluma n'ogwengulu njagalawo nga balongosezaawo abakyala nga tulina abasawo abamala by the way njagala gituuma hospital ku mutandera gwa hospital twongereko bongezi biki faawo bwe twakola ba Honorable Council abali wana bali ku municipality tufune itemu etya ku guno omulundi we tuba tusazeewo kunoonya kolansi tunoonye eki temukwate eno mukwate eri omulamwa gujja kukola ki olunaku olwaleero lwabatuuze kwogera n'olwekyo mbaagaliza olukiiko olulungi muteese n'okwagala Gombe ey'awamu tuzze kutema ntotto na kulaba biki bye tutuuseeko mbaagaliza akaseera akalungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.